wakeredde nga kiki ekiri saidize eyo mu mbeera yonna Abamerika bagamba ki tukitegeddeko nti enteeseganya zandibanga munange zizzeemu okwengera wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga mukwano erya Iran wabula nga bonna buli omu awera. Amerika egamba olina okulaba nti ate otuukiriza byenjagala. Iran egamba oli munnanfuusi ng'oli mpiso eteesigamwa. Tetukwesiga. Tulengedde twandirabako either ku lutalo olwaddala oba olw'ebigambo oba obunkenke obwaddala wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya China, naye nga tebali mawanga gaabwe wabula nga bali mu Middle East. Bino byonna mukwano twandibiraba olw'ensonga Amerika alina we yakutte ewaluma. Amerika yalina we yakutte aba Iran ewaluma, naye nga Iran yekka si yakosebwa, nga n'omusajja omuchina akosebwamu naye lumutwaliramu. Amerika we yakutte wenda okulaba nti era nkuweera ddala. Wakozezaamu n'omusajja omuchina ewamu n'omusajja omurussia. Kati waliwo okusattira okw'amaanyi era enteeseganya zisuubirwa. Ngenda kulaba nti ate nzikutegeeza ddi wabula this week mpola mu mbeera yonna. Tujagendako munda mu ggwanga erya Lebanon. Bano bayogedde bamazidde okulaba nti ate mukwano for the first time tugenda kulengerako wakati w'eggwanga erya Israeli n'eggwanga erya Lebanon. Bano aba Hezbollah nga bakkaanya beemiitingako mu mirembe nga si mmundu. Beemiitingako olw'enteeseganya ziri ezaaliwo baali bamiitinga nga basindika bantu, nga basindika omuntu kati tuteese kati tukkaanye kati beemiitinze one on one ne babaako ensonga ze bakkaanya lwakuba tezine bakulaba nti ate mukwano zigguka. Ekyo nno kiddiridde Iran okulemerako ne bagamba bano balina okubeera mu nteeseganya. Israeli neegaana era Iran nge bagamba emmundu ejja kuddamu. Emmundu emizinga mujja kuddamu girengere mu mawanga gammwe. Kasita mugaana okuteeka eggwanga erya Lebanon mu ceasefire eya weeks 2 era nge bagamba kyetunakaanyako kyonna mujja kukiteekamu byonna mbirina. Tujagenda kwano munda mu ggwanga erya Uganda tugende kuwana ekyankwanzi. Byabadde ekyankwanzi ebintu nno byandikyukira abantu abamu. Wandirengera abantu kwevuga omulengera mu jjaamu nti ayina mpenkoni naye nga munnange ayina ekimuwuuba naye ayina ekimuwuuba mu mbeera yonna. Tugenda kulaba nti ate tubiraba General Museveni abatabukidde nga aggalawo era n'abawa n'amagezi naba n'abaka abayingira n'akasente akaabaweereddwa nako nkalina. Obubaka bwa palamenti kuba kulya buli kuba kweyagala. Ffenna tubeereko ababaka ba palamenti byonna mbireese. Naye mugenda kunzikiriza nsooke ngendeko mu bwali weebuti ate oluvannyuma nkomewo tugende mu maaso tulabe ate kiki ekitambula. Bwebuti bwe bwali mu Inside Story. Webali weebuti tugenzeeko munda mu ggwanga erya Amerika. Wakati nga wayise emyaka gyandibanga giyiseeko kaakabanga nga mingiko naye nga kikulu era tulengeddeko n'erinnya lino lyengenda okuwaako mu lutalo nga mweriri tubulaba nga tumulonkomoddeyo era nga tukyamuliko. Wayise emyaka 161 ebwali weebuti nga nasomezi 15 omwezi gwali gwa April oba ogwokuna 1865 wali munda mu ggwanga erya Amerika. Abraham Lincoln mwamuwuliddeko era mumumanyi oyo omukulu ejjo nga 14 lwe baamukuba amasasi. Leero lwasoogo enkomerero ng'ennaku z'omwezi 15 abatamanya ngamba baavaayo ne bajja ne beesogga ne bayingira ono omukulu we yali ne bamuva emabega ne bamusindiriza amasasi. Omwami amanyiddwa nga John Wilkes Booth, si Bush but Booth. Ono y'omu abaali wali ku Fords wali mu theatre mu Washington DC. Ono Booth yakuba amasasi ng'akozesa basitoola n'akuba omukulembeze w'eggwanga erika akaseera ako Abraham Lincoln. Ono yabbulwamu n'emmeri gye mubadde muwulira mu lutalo nakakati ekyaliyo gye muwulira mu lutalo omusajja gye yeesiga ennyo. Ono nno omusajja bamukolamu emmere olw'ensonga nti yali musajja w'amaanyi nnyo ng'era entalo zino azimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Wabula bano abaamukuba amasasi
ono omukulu akwatibwa President Abraham Lincoln akwatibwa atwalibwa mu ddwaliro olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 14 wabula leero ku makya ssaawa zibeera 1:22 ng'ennaku z'omwezi 15 omukulu nasse ogw'enkomerero. Bano abamukuba amasasi baanoonyezebwa nga wayise ennaku ne bakwatibwa, wabula bano baali bazze okukuba President ne vice we eyaliko akaseera ku Andrew Johnson, naye nga bazze okulaba nti munange bamukuba ne sekuritale we William Seward naye yali ku lisiti y'okukubwa, wabula olwa security America gy'erina baakubako President yekka era gwe gwali omutwe omukulu. Bano bamala okulaba nti ate bamukubye naye nga bigenda kwonooneka bo ne bakwata ekkubo ne badduka, naye baanoonyezebwa ne bakwatibwa era okukakana nabo nga munange bafunye ekibonerezo ekyabwe ekibagwanira ddala bwe baali bwe buti munda mu ggwanga erya Amerika. Tugendeko munda mu ggwanga erya mawanga ga Middle East wakati w'eggwanga erya Iran tulabeyo ko kiki ekiriyo we bwakeredde ampuliriza olunaku olwaleero n'eggwanga erya Amerika obunkenke obw'amaanyi nga bukyaliyo wakati muganda wange ampuliriza obunkenke obw'amaanyi ddala nga bukyaliyo. Abasajja bonna nga balina ekiruubirirwa kyabwe. Mu mbeera yonna buli omu ategeeza munne amugamba yenze ndiwo. Irani takkiriza defeat Amerika nga womumanyi, naye ategeeza agamba nange sijja kubeera nga ate mukwano mbikiriza. Ono akola kanono n'akola kali mu ngeri emu oba endala, bonna kakati byebiriyo ebiri mu mawanga ago ebiri ampuliriza mu mawanga ago naddala eggwanga erya Iran bwe bunkenke naddala ku amazzi ag'abasajja abakutegeeza nga bakugamba oluvannyuma lw'okugala Strait of Hormuz ne bagiggala ng'ani agiggala Iran era nekikosa nnyo ampuliriza eggwanga erya Amerika nga bagiggalira amaato gaayo. Kati Amerika oluvannyuma lw'okukola ceasefire jjukira bayingira mu lutalo nga tebalweteekedde ne beesogga olutalo babala kirala basangayo kirala ze zimu ku nsonga lwaki bakoze ne ceasefire akasajja nga kabayisizza bubi, wabula bamala okuddayo kati bazze nankola ndala nga tebana bakuddamu tteeka muzinga mu bbanga gonna era oluvannyuma lw'okukola ceasefire neegwa butaka enkeera walengera eggwanga erya Amerika nga litegeeza ensi yonna nti kakati baggadde nabo port. Kitegeeza nti nga tewali kiyingira naddala amafuta abasuubula eggwanga erya Iran n'okufuluma nga tewali kiyingira na kifuluma. Ekyo nno libadde buddene era eba ggoolo y'amaanyi nnyo eri sayidi y'omusajja Omuyiraani. Kati naawo tulengedde nti bagadde Iran naye waliwo jjukira ku Strait of Hormuz waliwo olwedde ababadde bayitawo be basajja Abachina, abasajja Abarussia n'Abayiraani bennyini bonna tubalengedde nga babadde bayitawo. Bo bagenda kukola ki? Waliwo okuwoningibwa okw'amaanyi okuzza okulabikiddwako, waliwo okuwoningibwa okulabikiddwako mu mbeera yonna ng'eggwanga erya China liwoninga n'olunaku lwajjo mwabirengedde. Bino bulijjo bye mbagamba nti olutalo luno lulengera ng'olutono era twandikomekkereza nga ssematalo namba 3 ayinza obutabaawo lwankya, ayinza obutabaawo olunaku lwa leero, ayinza obutabaawo ddi oba ddi, wabula mu mbeera yonna ssematalo namba 3 talina myaka mingi gya maaso gisigaddeyo. Ebbanga ttono kasita olengera bano abasajja nga batandise okwewereza ebigambo bano ba super power. Eggwanga erya China lyavuddeyo ne liboggola wabitegedde nga litegeeza omusajja, nga litegeeza omukulu omusajja Omumerika nti nze njija mu bibyo siri mu byammwe, nze ndi ku ndagaano n'omusajja Omuyiraani
era 60% amafuta gange ebyamaguzi byange naddala amafuta ngajja munda mu ggwanga erya Iran. Twakola endagaano, tomanyi oba sente nazisasula oba sinaba kuzisasula, kati ebyammwe binjijeemu. Kino kyazza oluvannyuma lwa Amerika ogamba tewali yenna akkirizibwa kuyitawo. Twalengedde ejjo ng'omusajja ayitawo, twalengera olunaku lwajjo ng'omusajja omuchina ayitawo. Oluvannyuma lwa Amerika eva yetegeeza egamba nti baayiseewo naye tebayingidde eggwanga lya Iran, babadde batambulanga bagenda mu byabwe. Emmeeri gye twalengedde Amerika evaayo egamba nti muleke kwewana nti China empangula, babadde bano batambula byabwe era twagyekennenyezza mu mbeera yonna. Kaakati nno bwe bunkenke obuli awo, obunkenke obuli sayidi zaawo, kitegeeza nti eggwanga erya Iran lifiirwa nnyo. Wabula tekitegeeza nti Iran kateyina emmeri kati zipaakinze, nedda. Emmeri tezinaba kulaba nti ate mukwano zipaakinga. Bano balina bye basobola okuziyisa ewala, wabula wano babadde wangu nnyo. Kiringanga bye banagamba nti kati eggwanga erya Iran ligadde ekajjansi ku taawaawo, tokkirizibwa kuyitawo kusala kugenda ku airport. Kati Amerika neesalirako ezzana, Amerika neesalirako ezzana n'erinda abayingira Iran n'abafuluma eggwanga erya Iran. Mu bano bekyalidde mulimu eggwanga erya China. Nakugambako emabega nti ono omusajja azze mu lutalo lw'ensonga ze, lwakubanga ezimu tazikugamba, wabula ensonga ezimu ezamuleeta mu Middle East ku lutalo luno, ensonga za nuclear. Ensonga ey'okubiri, omusajja Iran yakwata ku ddoola. Iran yakwata ku ddoola y'eggwanga erya Amerika. Kasita Amerika ogikwatira ku ddoola, ebintu byonna bikoleddwa nti Amerika erina nuclear. Kati ojja sanga amawanga nga Russia, Abachina, Abaisirayiri, osanga Abangereza nga balina nuclear, kitegeeza nti bamulina. Ojja sanga Amerika ng'erina amaato amalwanyi, osange ne bana ba BRICS. Wengamba BRICS mba ntegeeza Russia, China n'abalala bonna aba Iran, nabo amaato ago bagalina. Amerika webange na submarine n'abalala nga bazirina. Kati Amerika ebimu ku byo byakyabasinzaako ze sente. Amerika bagagga, balina paper, they have money. Kati ate wootandika n'okwata kabadde kasigalidde akatonotono akalebwerebwe, ebimu ku bimufuula super power, kitegeeza abeera ajja kukufiirako. Era n'ezimu ku nsonga ezaatwaza Maduro Nicholas wazimanya nsonga zino. Kwata ku ddoola, kugeza kutandika kutunda mafuta mu sente endala. Walengera ebimu ku byakubya omusajja Abu Minyaru al-Gaddafi era kukola bino, kutandika kukwata ku ddoola. Kutandika kwata ku ddoola muganda wange ampuliriza. Walengera bagibako Saddam Hussein era naye nga ebintu abitandiikiriza mpola. Walengera pulezidenti w'eggwanga erya Kenya William Ruto nga yakajja mu buyinza, abamuteekako nnyo amaaso n'amatu mwamuwulira nga yatandika nakkuba ggwanga lya Amerika, ng'era agamba nti ayagala kukyusa ddoola batandika okukozesa sente endala. Ono yayitibwa mu Amerika. Temwamulengera mu baasi mudoke mukukulume nti tebamuwadde kitiibwa. Yayitibwa munda mu ggwanga erya Amerika. Ono omukulu agenda mu Amerika babikkaanya teyaddamu. Ena Amerika nga oyagala ekubeerera emirembe va ku ddoola. Era abawa ddoola ya Amerika ekitiibwa babaagala. Ng'obeereyo n'oyogera atumukooyo agende bo bamanya Amerika kyeyagala. Kati essaawa zino byebimu kubikubya omusajja Omuyiraani. Tutegeddeko nti ono omusajja Omuchina abadde asobodde okulaba nti ate mukwano amerera ddala. Tulengedde Omuchina nga abadde agenze amerera ddala mu Middle East awo, era nga abasajja bagenda bazingako eggwanga erya Amerika. Era nakugamba nti ezimu ku nsonga ennene Amerika ekyamuleeta mu Middle East, ezimu ku zo kunafuya musajja mu China, naye alugenderamu. Abange ekibuuzo wano we yakutte tewayinza kuviirako olutalo olw'amaanyi. Ate werufuluma Middle East, nakugamba ojja kululengera nga luzzeeyo mu Europe, lujja luzingiremu n'abasajja Abachina. Ono Trump ebbanga lyanamala nga akyali mu buyinza, ajja kuzingiramu n'abasajja Abarussia
ojja kubirengera byonna ali ku Palifem era bitandikiriza mpola wakati nga China okuvaamu omwasi nekugamba gezaako bugeza okwate ku maato gange nze gempisaawo era yo China ngevaayo egamba nagayisizaawo bulijjo gempisaawo wakati nga yo America yetegeze gamba nti yayisizaawo birala emmeri yayisewo naye nga egenda mu direction ndala si munda mu ggwanga erya Iran. Tetunakuddamu kulaba statement ya musajja mu China kugamba nti America oba alimba oba ki naye nga emmeri yamaze neeyitawo obwo obunkenke obw'amaanyi obunkenke obw'amaanyi wakati nga Iran naye egamba mugitabo avuddeko nategeeza ensi yonna n'abagamba nti kakati America ate oyongedde ku byonoona. Ekituufu Iran we bagikutte mu bbwa bagikutte mu bbwa naye tekitegeeza nti kino kigikubya nedda. Nakugamba ensonga zino nti wolengera omusajja Omumerika nga akutte ekkubo agenze wolengera omusajja Omumerika ali ku Palifem nga akutte ekkubo agenze akuze ku Ceasefire n'amala n'akomawo oludda lwe lujja kuba lutegeeza ebintu bibiri: Iran okukuba oba America okupoyera ddala n'agenda. America tumulengedde mu nkomawo gy'akomyewo ng'enkomawo y'endala takomyewo direct na kukuba ggwanga lya Iran. Abange Ceasefire naye akyagiriko eya weeks 2 nga tusubira n'olunaku olw'enkya tusuubira okuddamu okutuula era mu Pakistan nga Pakistan yeekirimu tubasuubira okuddamu okulaba nti ate mukwano bamiitinga wakati obunkenke obuliwo obw'amaanyi. Mujitaba we yavaayo n'agamba nti zino ensonga zonna omusajja Omuchina alina okuzibeeramu. Kino ekyanyiza eggwanga erya America ababuuza nti ate China bimukwatirako wa? Bamugamba gwe bikwatirako wa ebyange ne Israel okujja okuyingira Middle East obeera eri mu Europe wajja Middle East byali bikwatirako wa? Ono mukwano gwange alina okubeerawo. Omusajja Omuchina China tamala gajja nti lwakuba mukwano bukwano ayina ebimuleeta ebibi. Tubitegedde tubirengedde era twabitegedde nga noono omusajja Omu-Iran naye akyakalambidde ne Iran ng'akyakalambidde abagamba kyonna ekijja nengedde aragakye minisita w'ensonga z'ebweru ng'alina statement z'akola balina enkwe. Ono America omulengera nti asibye pooti ez'omusajja Omu-Iran wabula aragakye agamba nti waliwo olukwe lw'amaanyi olunene olulabika okuba nti munange lulukibwa emabega nga balowooza Iran teraba. Aragakye ategeeza agamba mbalaba mbafuna buli kimu nkiraba era nkifuna era nkimanyi naye it shall be your eyes to see not your ears to hear. Mujja kukyerabirako n'amaaso gammwe mujja kukyerabirako n'amaaso gammwe temujja kukiwulira buwulizi tebajja kubagamba bugambi. Ngenda kuddamu mbakube. We have enough military. Tuyina amagye tuyina military tuyina abasirikale abali ku ground bali ready bo tebalwanangako. Aragakye agamba nti babadde beesunze olutalo lutaabaddewo bo beesonga bwesunzi olutaabadde babadde balwesunze. Olunaku olw'Emmande wakati nga yogerezeganyako n'omukulu w'eggwanga erya Turkey minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Turkey babadde ku lukoma lwa ssimu. Tutegeddeko nti nejjo ku Lwokubiri nga 14 bazzeemu ne boogera ku ssimu ng'ono Turkey alina ebigambo byamugamba. Aragakye ategeeza owe Turkey amugamba baŋŋambire babadde ku lukoma lw'essimu ne Jeno n'omwogezi w'amagye Jeno Hussein Muhebbi. Ono Jeno ye Aragakye olwavudde ku ssimu n'agiwa omukulu n'amugamba oyogerako ne minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Turkey. Bategeeza Jeno ategeeza minisita amutegeeza amugamba amutegeeza ali ku Pearl of Africa Radio amutegeeza munange amugamba nti ebyokwanyisa tukyalina bingi nnyo. If the war continues we will unveil capabilities that the enemy has not conception of. Kasita olutalo lweyongerayo bano baatumye ow'ettake nga bakimanyi ayogera n'omusajja Omumerika
era nga bakimanyi ayogera n'ow'eggwanga erya Isirayiri. Bamugamba nti bagambe waliwo olukwe bali mu kulaba nti mukwano babala nga batadda kamera wano ku mazzi ku pooti ne ku Strait of Hormuz. Balowooza tetutegeera bano baagala kukola lukujjukujju kuyingira ggwanga lya Iran. Baagala kukola lukujjukujju ekyokubiri kukuba nuclear facilities ez'omusajja Omuyiraani. General Mohebbi ategeeza minisita w'ensonga z'ebweru ow'ettake amugamba genda omuŋŋambire bagambe tuyina ebyokulwanyisa bye batalabangako tubalaze ku bipya naye na bino. We will showcase combat methods that the enemy will not have significant capacity to counter against our novel approaches. Bino binaggwa. Iran erabula mugende mugamba America ayina olukwe lwali mu kulaba nti ate mukwana akola wabula tumulabula tumuwa warning endala nti tageza ne yeemamaaza tageza n'akola ensobi wakati nga awuzawuza eggwanga nti ali ku mazzi wokkawoka agezako kuyingira ggwanga lya Iran wabula tumulaba tumulengera tumukeneka. Ono jjukira ayambibwako indirect omusajja Omuchina. Ono jjukira entalo ezaggweranga omusajja agezako okulaba nti ate akuba enyonyi z'omusajja Omumerika ez'omu bbanga. Kitegeeza entalo ezawedde nga omusajja ono Omuyiraani mu bbanga agenza akola improvement ey'amaanyi. Kati nga kitegeeza nti America alina okudda wansi ku ground addemu atuule yeekenneenye yeetegereza alabe buzibu ki obwansangawo. Kigambibwa abasajja balina olukwe lwe bali mu kubala. Balina olukwe lwe bali mu kubala. Iran emuwoniza emugamba am recording you, am seeing you, am supervising you. Toyina woogenda kunkwata wonna. Tujja kuddamu tukube. Kati amawanga ga Middle East gali mu kusattira. Amawanga waliwo ageekuŋŋaanyiza go gagamba tetwagala kuddamu kuyingira mu lutalo. Waliwo amala gagamba wamma kuba America towummula tukubira eggwanga erya Iran. Eno nakugamba feezi ey'okubiri. Eno feezi ey'okubiri yeyawula omusajja ku mukazi. Katugirinde. Eno feezi ey'okubiri. Finance Trust otugamba ki? Obadde okimanyi nti ku Finance Trust Bank osobola okufuna bid bonds okutuukira ddala ku $5 million? Ekyo kituufu. Kyalira ettabi lyonna erikuli okumpe era Finance Trust Bank ofuna